Abatuuze b'Embuya mu Zone 6 mu ggombolola y'e Nakawa baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe nga yeetugidde mu nnyumba. Omuvubuka ono ategeerekese nga Imran Kalisa ng'abadde wa myaka 23. Kigambibwa nti ono abadde yakasenga mu kitundu kino. Okusinziira ku batuuze, ono abadde amaze ennaku nga talabikako. Abadde amaze ebbanga eddene ng'alina embeera gy'ayitamu emusoomoza. Twakomamula lwa Lwamukaaga paka ekiro baatugambye mbu bamulabyeko mu nju nga mwali ebyennyanja takola ki. Waffe mutuuze munnaffe twategedde ekiro nti yeetuze nga tulina okuteebereza naye ng'ennyumba poliisi yadde yatuganya ogimenya. Bagamba nti abadde yakawukana n'omwagalwa we nga kiteeberezebwa nti kye kyamuviiriddeko okwejja mu budde. Omukazi amuleseewo agamba yekatekewo embeera eyokulaga nti agezaako kwetta. Tukitekedde nti ono si gwe mulundi ogusoose nga yeegezaamu okwetta. Yagezaako okwesalako obulago paka olwaleero bw'asobodde okwetta. Kitegeeza abadde ayina embeera gy'ayitamu etali nnungi. Abakulembeze babudde abantu abalina okusoomooza okusooka okubaako abantu bebogerako nabo okusinga okwetuusaako obulabe. Embeera embi ffenna tugifeesinga. Bwe bulamu bwe tuyitamu, emirimu gituggwako, abakyala batugendako, tufuna ebizibu ebitali bimu, era kyesaba nti tugezengako okuguma tusobola okuyita mu mbeera. Teri mbeera ya lubeerera. Naye ku kintu kino kati tofuna ebirowoozo ebyokwetta, ebyokwetuga ng'oli mu buzibu, kusaba ogenda olabe abakugu. Poliisi etuuse ne yeekebejja omulambo bw'etyo oluvannyuma n'eguwa ab'eŋŋanda okugenda mu maaso okukola ku by'okuziika.